jako akawuwo. Mukaweefo w'okulwanyisa envuba embi ku nnyanja Edward naddala ku nsalo eyawula Uganda n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo, abakulembeze b'eno bassawo obukwakkulizo nti munnansi wa Congo anaakwatibwa nga yeenyigira mu nvuba embi ng'ali mu Uganda azzibwayo bunnambiro ku butaka obutaddamu na kwenyigira mu buvubi, so nga ne bannayuganda abali mu ggwanga lya Congo nabo bo kwe guli. We are able now to cross to Congo, we talk to them, they also cross to our side and we talk to each other. And we are trying to follow the footsteps of our president of Pan-African. However, we are advising our brothers, the Congolese, that they should also take care of their waters. Let them follow what we are doing, because on our side there is too much fish, but on their side there is completely nothing now. That's why they are keeping on crossing. Olunaku olwaleero abakulembeze b'e Kasese nga bakulembeddwamu amyuka RDC w'e Kasese Joshua Masereka oluvannyuma lw'okukwata bannansi ba Congo nga bavuba mu ngeri etali mu mateeka babatisse okubazza ewaabwe ku butaka obutaddamu kwenyigira mu byavubibwa wano mu Uganda. Na wangali inaendelea kukutana ili waone namna gani ya kutatua hii shida. Shida zote zenye zinapita huku ya adui huu mwenye anatutatiza kwa Kongo ni adui yetu sisi wote kama Wakongomani na Waganda. Lakini inaomba sisi wote tusaidiane kwa namna gani ya kupiganisha. Bano bakwasiddwa avunaanyizibwa ku by'entambula z'abantu mu ggwanga lya Congo Muhindo Bakalyehe ku nsalo empondwe era ng'ono awatali kubuusabuusa agambye nti bano 16 bannansi ba DRC nga n'omulimu gwabwe buvubi era ng'ono akakasizza nga ne bannayuganda abali makomera g'e Congo bagenda okuyimbulwa bazibu okwabwe mu bwangu. Kama kuna wananchi wenye walikamatiwa kwa ngambo ya maji tayari wamerudishwa. Kama kuna wananchi ya Waganda wenye wangali pande hii, tunajua kufungwa inafungiwa na motifi mbalimbali. Inaweza kuwa ni mambo ya security, lazima security ifuatilie. Bannayuganda bawera ddala 40 be bakwatibwa ne basibirwa mu ggwanga lino erya DRC era nga amyuka RDC w'e Kasese Joshua Masereka agambye nti olw'enkolagana ennungi eri wakati w'amawanga gano gombiriri ensonga zonna bakuzikwata kisajja kikulu bannayuganda bayimbulwe. We are one color which is Africa, so let us not divide ourselves. And this propaganda of saying Ugandans don't like Congolese, this is something that some other people are using, some other countries are using to make sure they turn the name of Uganda, that Ugandans don't like Congolese. But when you come to Uganda, there are villages which are called Congo quarters. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.